kakati omwami ono mu katambi gw'olaba yatudde wansi ayambadde bbulaaka yagenze n'agula malaya beesanyuse naye nga mu nsawo ye talinamu yadde n'ekikumi ekyo njagala okiteeke mu bwongo nti omwami ono yagenze okugula malaya naye nga talina ssente. Bwe yatuuza bamalaya bano gye beetundira alina omuntu we gw'atera okukola ki gw'atera okugula. Kati ndowooza ngalowooza ne ku guno omulundi bw'aba talina ssente asobola omubeererawo okumba bino birala ng'agenda bulungi nnyo ng'atuuka mu kifo bamalaya gye beetundira ng'ayogera n'omukyala ng'amugamba ayagala bagende ewaka beesanyuseemu. Omukazi teyagaanye. Omukazi nga mugamba amuwa emitwalo 2. Ono omusajja ng'agamba nedda ngenda kuwa emitwalo 15. Omukazi ng'akkiriza kubanga ono si gwe gusoose okola ki okumugula. Nga bagenda bulungi nnyo ewaka w'omusajja. Bwe batuuse ewaka w'omusajja beekola ebintu byabwe byonna beesanyusa. Enkeera obudde bukya ono omukyala malaaya asimbula agende ng'akuba ekibatu bw'ati amugamba iko pesa yangu. Omuyaye ng'amugamba sente ziri ku ssimu jangu tugende nzijjeyo wala eri ffenna ku mobile money nzikuwe. Malaaya teyagaanye. Ono me yamukoledde akakodiyo teyagadde kolera nsasagge waka kulaga nti talina ssente. Ensasagge yuno agikoledde eno mu katawuni kubanga ewaka bandibadde n'ebintu babyonoonayonoona byonna eby'omunju. Munange bwe yatuuse mu katawuni yeefuula ajjako ssente ayagala okupanuwa. Abadduka nga malaaya amubaka agambagamba ssebo oyagala kudduka nga tompadde ssente zange. Njagala ssente zange emitonya 15. Abantu balabye omukazi akutta omusajja jeeke abantu kwe kusembera ne babuuza banage kuki ogubadde. Malaaya n'abagamba omusajja ono yanguze emitwalo 15. Twasuze ffenna tumaze okwegatta kati ate ayagala kudduka agende tayagala kumpa ssente zange. Abantu nga bagamba akuwe ssente oyo naawe yalidde byabwerere akuwe ssente oyo. Omuyaye kati ye kye yakoze ng'atuula wali ng'asirika teyazzeemu kunyega kigambo kyonna. Baamukubye ejjeeke baamukoze buli kimu teyazzeemu kuvaamu kigambo wabula obedde agamba kimu nze saalidde naye nga baasuze babiri nze saalidde. Malaaya agamba olina okumpeeza ng'osaaga. Kati abantu bonna bakyuse sayidi bali ku sayidi ya malaaya. Bagamba ssebo olina okusasula ssente z'omukazi. Sasula ssente za malaaya ono agende. Wadde olowooza oli ku nnyoko. Sasula. Kati gwe lutalo luli wano. Njagala nkutuuseko vidiyo eno ogirabireko nkusaba ogimpeereka like tambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Anesenga anyize nga chipisi. Ekige kigambe ngesali banayi soda sente. Mubu wamuguze musasule sente ze. Muwe sente zo omukazi oba muguze buwe. Muwe sente. Sasula sente z'omukazi. Wamuguze mmeka? Abakazi bayita mu bingi muwe ssente ze. Omuwe ssente ze. Basugiru gye baliira gye muwe ssente ze. Omubulizo bakibanja amuwe ssente ze. Ayina abaana abakulabira, ayina abasajja abakulabira, amuwe ssente ze. Muwe ssente ze. Togenda kubawo nga tomuwadde ssente zo manyira. Muwe ssente ze. Ate n'oyagala mukuba. Muwe ssente ze. Muwe ssente ze. Ono mukazi munne. Muwe ssente ze.
togenda kuvaawo wano nga tomuwadde sente ze. Muwe sente ze. Baamu gye baliira naye gye yaliise baabo. Ajja kawulira. Baka bavuka bakyali ng'amuguze. Owaye bakubanja mmeka bakusasulire gye baliira gye yaliise. Bannaye omusajja tumuwe. Amuguliza oba kibanja. Bakyali ate si bwe gusoose. Si gwe gusoose? Gusoose. Bana bakyali. Abadde bakyali. Omukazi taswala yayagala sente ze. Balamuziganyiza kasola muziga balamuziganyiza. Balamuziganyiza. Amuwadde mmeka amuwaddeko. Eya bizinesi ye. Mba mwalamuziganyiza. Tomuwadde sente ze. Muwe sente ze. Baba leero waliddemu ebyo. Muwe sente ze. Mumanyira nnyo. Sasula sente z'omukazi. Ayina ensonga ze. Ayina abaana ab'okulabirira. Oba mulaba. Oba mumusonga. Yamulidde. Naye muwe sente ze. Musonde sente banaye mulete sente tusondere omusajja. Abasajja mulete sente musondere omusajja. Mulete sente tusondere omusajja. Musajja. Kakati nze nsaasira nnyo abantu abagenda ku masitreet eyo ne bagula bano bamalaaya ate n'amuleeta ewuwe. Ekyo ekintu kibi nnyo kya bulabe lwakuba nti kikolera abasajja abamu nti afuna ebbeetu eryegazaanya mu ssente ze. Naye Mukama takuvangamu n'ogula malaaya ono n'omuleeta ewaka ewuwo n'omuswako nga mwesanyusa n'okeera ku makya n'oyagala ate okumusirwalirako. Awo kaba kagenda kukujjuutuka. Kaba kagenda kukujjuutuka kubanga kino njagala mukimanyi. Malaaya taswala ate malaaya talina kyafiirwa. Gwe buli wookwata ekkubo n'ogenda n'ogula malaaya n'omuleeta ewuwo. Olina omumakinga sure nti oli musajja mwetowaze. Ate oli musajja wa ddembe. Muki si mu bigambo. Olina okumakinga sure nti otuukiriza kye mwalagaanye ne malaaya oyo. Ekyo olina okumakinga sure nti kikubeera mu bwongo. Otherwise oyagala okukola akambyo ne konna bwe kati ekyalo kyonna oba ogenda kuswazibwa. Oba ogenda kuswazibwa ekyalo kyonna. Malaaya talina kyafiirwa. Talina kyafiirwa. Bano abamalaaya njagala otegeeza abantu abasinga balese bamalaaya ewaka. Omusajja aleeta malaaya ewaka ate n'ayagala okusirwalira ku mukazi. Baasuze bonna ate ayagala kumusirwalirako. Kitegeera. Olumuusa amubanja emitwalo 5, emitwalo 10, 15. Gwe wagenzeyo nga tokimanyi nti olina okusasula. Wagenze tokimanyi nti olina okusasula. Kati Mukama takuvangamu n'omwokwata n'omuleeta mu makaago ate n'omaliriza n'oyagala okumusirwalirako nti oyagala okumubba. Asobola n'okusanga TV 55 inch mu nnyumba n'agyasa. Ate ebintu bya Katonda bino bizibu nti abantu bonna baba bazze okulaba olutalo lwammwe ggwe n'oyo malaaya. Teri muntu asobola kubeera ku sayidi yo ggwe omusajja. Buli omu agenda kubeera ku sayidi ya mukazi. Buli omu amusanga agenda gukusalira. Buli omu amusanga agenda gukusalira. Ne bw'abanga oli yali mu nsobi ng'ali mu kukubba bubbi. Nga mwateze omayi musobola okuteesa sente ate ye n'akugamba bw'ajja mu bantu n'ayogera ndala. Muyinza obba mwateesezza 10 kyokka mu bantu n'ayogera emitwalo 2 oba olina okuzimuwa. Kubanga abantu tebagenda kubeera ku sayidi yo. So
abantu abakyagenda mu butale okutemesa nze mbasaasira sijja kubalimba naye nkuwera obutale bwe buli kuba nti bukakkanya basajja bannanga abali eyo abalina ennyonta munaye ng'ate bawuulu naye nga si byangu kati njagala otunulire musajja mukulu ono omukyala beemanyi si gwe gusoose okola ki si gwe gusoose okumugula naye ne bw'obanga omumanyi toyina kumusiruwalirako yazigenze bulungi nnyo amulamuza ne bateesa ebbeeyi bateeseza ebbeeyi kumbe omuyayi talinaamu yadde n'ezikuba enjiibwa nga talinaamu nnusu bamaliriza bulungi nnyo azuze bonna beyagadde omayagera ku makya ate atandika kutekunanaagira bunanaagizi ng'ate kati akakodyo omweno ke yakoze kwe kujja malayo newaka ne bajja bonna eno waggulu kitegeeze waka yamugjeeyo n'amuleeta eno mu katawuli kale kegamba okusalako yaswadde naye ate olutalo luno teruli waka kumwonoonera bintu naye omukazi amukutte ejjeeke n'amugamba tolina gy'ogenda kuddukira njagala zange 15 yalidde mu VIP 15 gy'ayagala omuleyi tazirina alina yadde n'ekikumi abantu bagezezaako okwagala okumusondera musajja wattu ng'ali awo atunulanga aziga bimusobedde naye nga bamuli bbize bamunyiga egundi n'akitegeera olwo tajja kuddamu kati agenda asooka yeweemuko ku bbanga nga tatemesa si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu nabagamba asubscribinga gwofunamu buli osubscribinga gwe afunamu so kyolina okukola ekintu kimu genda maaso n'okuba nti ate oyongera okweyunga ku mukutu ng'osubscribinga buli osubscribinga kona mukade ako kajja kuleeta notification waliwo akagambo personalize kajjeemu oteekemu waggulu wabeerawo all nti bwetekayo video notification gwe wano ku simu ye popinga ne oba toliiko gwe buli wojja okonamu bukoonyi ng'osumulula ng'olaba video gyemankutereddeyo nga twetambulira ddala bulungi nnyo so mwebale nnyo mwenna mukama Katonda bankuumire mbere bulungi mweraba